Oluvannyuma lwa kkooti okusindika bannakibiina kya FDC abawulira ddala 36 ku alimanda nga 33 abaali basajja ne bateeka eruzira ate abasatu baali bakyala ne bateeka ekitalya. Ekibiina kya FDC eky'ekiwayi ky'e Katonga kyalangirira nga bwe kigenda okutwala ekiwandiiko kyakyo ku embasi y'eggwanga erya Kenya okulaga obutali bumativu bwabwe. Mu mbeera eno olwaleero babukeereza nkokola ne beesuula mu ddene okutwala ekiwandiiko kyabwe. Bano nga bakulembeddwamu bannakibiina omubadde Ingrid Turinawe ne Doreen Nyanjula ono nga ye mumyuka wa Lord Mayor bayingidde ekkubo nga bawerekerwako bannakibiina nga bwe bayimba ennyimba ezisaakaanya. Bano babadde bakutte ebipande nga kuliko ebifaananyi by'abantu baabwe abaakwatibwa era nga bagenda bagamba nti baagala abantu baabwe bateebwe awatali kakwakkulizo. Ab'ebyokwerinda nabo bwe batyo babadde basomye era obwedde emmotoka za poliisi zirabibwako nga zeetala ku makubo nga Namutala omunyage Kente. Bano olutuusa okulinaana wooteeri ya Fairway poliisi ebazinzeeko era bwetyo tebakkiriza kweyongerayo, ekintu ekireeseewo akasattiro. Wano bangi bakwatiddwa ne baggalirwa n'abalala balabiddwako nga batikkibwa ku kabangaliza poliisi okubongerayo. Bannakibiina basoba mu 10 omubadde Doreen Nyanjula, Ingrid Turinawe ne Ssemujju Nganda n'abalala batwaliddwa ku poliisi. Okusooka tuvumirira enkola ya poliisi okubanga abantu baffe bakutte nga tebalina musango. Ttiimu ebadde etambula bulungi era nga twabategeezezza tutwale okwemulugunya kwaffe eri embasi ya Kenya kubiriwo ebyokuba nti abantu baffe bawambibwa ne bagibwa mu Kenya ne baleetebwa wano nga tebagoberedde mateeka, eddembe lyabwe ne lirinnyirirwa. Babakutte batukuttemu abantu 13 be baleese ne basiba wano okuli MP Ssemujju Kajinda n'abalala be baleese wano ttiimu ne Deputy Lord Mayor. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire ayogedde ku mbeera ebaddewo. Kuliko Honorable Ssemujju Nganda, Honorable Doreen Nyanjula, Ingrid Turinawe, Farida Nangozi, Mutesi Zaliha, Waswa Eric Kawesa, Mutambi Beston na Yebale Gilbert, Kabayiza Fiona, Musinguzi Wahab, Tuliahikayo Innocent, Honorable Mugume Roland, Honorable Kamara Nicholas ne Honorable Kaija Harold bakwatiddwa olunaku olwaleero awo ku Fairway kidda ku golf course era nga bye tunoonyerezaako oba bye babalumiriza bye byokkola okulukuŋŋaana oba okutambula okutali mu mateeka. So kyetuliko essaawa zino kyakufuna statement zaabwe tujja batubategeeza oba bateebwa kakalu ka poliisi oba beeyongerayo mu mbuga z'amateeka. Bannakibiina kya FDC bano ab'ekiwayi ky'e Katonga baakwatibwa mu ggwanga erya Kenya nga bateeberezebwa okuba nti baali bagenze okutendekebwa ku bikolwa eby'obutujju era bwe batyo ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Kenya baabakwasa poliisi ya Uganda eyabongerayo paka mu kkooti era ng'eno nayo yabaggulako emisango gy'obutujju gye balinze okuweera ennemba nagyo. Kavuma Ibrahim mukulembeze yakusakidde emboozi eno ku Lwebitemu TV Community Report.